You are one of a kind, man on a mission. You are so divine, dressed in the vision. You're a hero, a soldier with so much credentials. Oh, you are royalty. You are one in a billion, mighty man of valor. You're so full of fire and so full of love. Dr. Kiganda nze obulamu bwo bunsomooza. Bwe ndaba Katonda engeri gy'akozesaamu, wow. Nzijukira myaka gy'ekinaana awo, 85, 86 awo nga tonnalokoka, 85, 86 erudda awo. Bwe mba nzijukira. Nendaba kati Mukama kyakola. Ate bwe nzijukiramu olwo omaze okulokoka, engeri gye nnakugwako nga ogudde wansi oli mu kusaba n'okusiiba emyaka egyo, oba ojjukira ewa Mukasa gwe tuyita Biyinzika, oba walundako ne ku nkoko, naye nga ogudde eyo oli mu kunoonya Mukama, obisse ebigere, oli waliwo oba yalinga ngeri ya buluda, obukoko buli awo bukiyoza kiyo, naye nga Bayibuli ekuli mu maaso, weebase situlo naye ogalamidde, ebigere obibisse, nekubuuza nti ate kiki ekyakuleese? N'oŋŋamba nti onoonya Mukama. Bwe nzijukira ebyo byonna, bwe nkuŋŋaanya ebyafaayo ebyo byonna, nnyinza okugamba nti muganda wange Kiganda, nze seewuunya nnyo bwe nkulaba nga Katonda akutuusizaawo wooli. Era ennyonta, enjala gye walina eya Mukama waffe etesalikako. Njagala kugamba Mukama mulungi, era bwe nkulaba bwe ntegedde nti ogenda kujaguza emyaka 38 ng'oweereza Mukama waffe, giri egy'obukulu mirungi era mikulu, naye si gye mikulu ennyo, gino gye mikulu ennyo. Mukama akuwa omukisa okuba nti oweereza Mukama waffe n'obumalirivu. Ekyo sijja kugamba nti kya muzannyo, naye ekyo kikulu nnyo. Mukama akuwe nnyo omukisa. Ebikonde bye watutimpulanga olugalo olwo lwe watusonganga mu bibegabega nojja nogalaba bano mmwe ennyo enjala ebaluma ng'ova wali kuzinaabala. Jjukira wayitanga emmanju eno mu bafranco, ebyembi franco kati mugenzi, gwe ne Frank engeri gye mwatusogganga engalo olugalo olwo nga nno lunuma, ng'omubiri owulira gwonna gukusanyalala, naye ng'ate gwe olugalo terukuluma, nga lulinga mu Somaali gye watundanga. Naye Mukama akuwa omukisa. Soogera bino kukutoowaza, naye njogera bino otunule emabega. Manye emabega teyinza kutukolera nnyo nti etukolera, naye otunule emabega olabe gy'ovudde n'okutuusa wano w'otuuse, ate ne gy'olaga wakulu. Mukama akuwe nnyo omukisa. David nkusabira, David buli lwe nkulaba, David erola nkwesibako nnyo nti jangu nnambuleko, jangu nzizeemu ku maanyi. Si kubanga nti mba nsaaga busaazi, naye mba nkakasa nti kyogenda okwogera kigenda kunkolera. Ssebo kwagaliza amazaalibwa amalungi, ng'ojaguza okweza emyaka egyo 6. Ate era njagala okukwagaliza emyaka egyo 38 gy'owezezza ng'oweereza Mukama waffe. Naye njagala kujjukiza ti ate mu kalenda y'eggulu, singa Mukama waffe abadde akusinkanye kaakati nga kuyita, yandigambye nti jangu ompeereze, egamba ng'olinga atandika obutandisi. So Mukama akuwe nnyo omukisa. Njagala kukiddamu Ssaalongo David Livingstone Kiganda, nsanyuse. Kama akuwe omukisa.
You're an inspiration, teacher to the nation.